Halima Namakula yakoze a concert ye yabadde ku Serena olunaku lw'eggulo naye kyabaddeyo tetwakyewunyiza ebyo Halima Namakula tusobola kumwogerako nga omuyimbi omugundiivu naye nga bikiri nti buli asobola okwogera asobola okuyimba tusobola okugamba nti omuyimbi yabadde ne concert ku Serena olunaku lw'eggulo abantu abazze kuba Halima yali promoter oyo golaba temulaba okukaddiba okutuuka kuba ntakyali active naye yali promoter omujjuvu oba bagita no end because bitya inako ne studio yali no end entertainment nino beat ndoza yali yasooka okubeera CEO wa Beat FM mukazi kuva mu bulamu bwe tabadde bubi abaana abayina babeera bweru wa Uganda akasente akuze nako nga akalina ate nga mukazi business woman atali muntu wakuzanya mujjukirako yakuba ekimbeeyo ali omu ku bayimbi abatu ba mega YouTube ne zikuyitamu ekimbeeyo ekya Mustafa ekimbeeyo n'olimbo laba mutatonkotola kibuga ba producer bamuzuula bulungi nnyo bamukuba ekigoma mwenyewe ne Uganda kasita okuba ekigoma notekamu ebigambo ne bitambula oba ofuusa omuyimbi nakinku ennyimba ezo zatunda nnyo era ne zimufuula omuyimbi awedde nga yaba oyogera abayimbi notamwogerako oba omufitina wadde nga si ye muyimbi oli gwe tuyinza okukungiriza ebisukkulumye kyemujjukirako ko nampangisaako ko enakivubaawo concert ye zezimu ku concert zikyasinza okunsala eyalima kubanga y'omu ku bayimbi abaali basinga okuseera ebiseera ebyo yajja n'akuba show yali ku Nairo n'agijjuza ebiseera ebyo concert zaali nsonga nnyo biseera bya Eagles Productions zinga buli concert ya Africana munyonyo buli nakivubo buli concert gyokola nga abantu babijjumira nga abantu bavuga ne bava gye bavudde n'obasi ndongo tenabakufuuka nga tenabakufuuka ya bulijjo nga kati bekiri n'akuba Serena abo baali bayitawo Nairo yagikuba bagitanga Nairo Nairo Avenue bana Nairo Avenue street yali Nairo okoza kati sawo zino Serena kakati bisere bijukira empapula z'amawulire zalinga za tunzi nnyo ng'olupapula lw'amawulire okwogera ko ng'okoze ensobi n'okeerako bukedde waggulu awo oba ate ng'essaawa y'amawulire bakyagabanya ebitiibwa yagenda n'ayimba n'atukwesya n'abuguma microphone n'agirabira eno akati alabika yali ayimbira ndowooza yali ayimbira ba mu traka ninga alabika yali ayimbira mu oba yali semi live kakale neerabira n'ayimba nga microphone eri eno kale yali abulamu experience ekintu nakikuba naye nga abantu bajja ekitegeeza guno si mulundi Halima gwasoose okuba yakubawo kyogamba concert ye concert gye yakuba yakwatayo nnyo naye lwakuba nti teyamulinyisa wabula yamukubisamu nnyo ebituli mu mbeera y'okumujerega tetamanyi kuyimba nga obamanyi abantu bebajerega naye ng'ekikulu kiri nti namba zakola ki kyemujjukirako nti alina nnyo omululu si ye muntu gosobola okupangisa n'ofuna ssente yatutawana ekivulu kyatusala nga tumuwaddeko kumpi yali 60% n'alemera moteri n'agaana okuyimba Nairo Manson kati beyagaana okuyimba Halima Namakula nti tosabirira mu bantu abatasaana kusabirira kubeera naye Halima Namakula mwali tewaliiwo muyimbi asobola kufuna mu Halima Namakula ng'alina hiti ye muyimbi atuuka baka stage n'ayambusa endeberwamu ng'alinze balance ye n'agamba watali balance abantu ne balwana ne betta nga tasobola kubaninnyimira abawagizi bane ng'ali ku kimu mane nakivubo n'atusala ebiseera ebyo jjukira zi radio zalinga z'amaanyi ng'okukwogerako ku radio kya radio Simba yatukuba yabeeraga ku radio Simba nga tavaako batukuba tulina okumala omwezi mulamba n'atuwawaabira mbaalooya naye nga kyali kitono nnyo omuyimbi n'okutamba ne promota kubanga tubanga balongo event besala yogera ne promota oyimbira abantu bali abawagizi okutuka ekiseera ng'obanoonya nga tokyabalaba ofuna bulungi era bangi nnyo abazze bakikola essaawa zino nessoba giwola tebakyali abapangisa oganye okuwa abawagizi bali ekitiibwa abamu balina n'akamanyiro ne bajja ne ku stage promota tampadde ssente sigenda kuyimba kiba kitegeeza nti promota gwewa ekitiibwa essaawa eyo oba toyimbira promota wadde nga yabakuleese oba oyimbira abawagizi bwebali era omuyimbi ajja ku stage n'agamba nti promota tampadde ssente babasana kukuba bikongolire kiba kitegeeza nti bali tubakoze eki tubawadde ekitiibwa tolina kuyingiza ntalo zo mu muwagizi omuwagizi ye mukama waffe entalo zo zibeere between you and promoter yakuleese promota ekivulu bwe kikusala bwe genda oyimbira abawagizi audience ogisigaze promota ayinza n'okuba nga kolo yatunze mwanyize nakola ekivulu atagenda kudda ojakira ku macanga enkya onoonya omuntu agenda okupangisa ng'abantu bakyakupangisa olw'ensonga nti abawagizi tebakyakwetaaga obakola ki yoyo Halima kati Halima Namakula teyali mulungi nnyo yoseera yabiro era abapromota tetwamufunamu era tetumusabiririra kuddamu kufuna kayiti konna kubanga nabakafuna era abantu abatwetoolodde omanyika ekintu kyenjala okugamba kiri eki buli lw'obeera obulungi n'abakwetoolodde nga bakufunako ofuna bulungi emikisa gyeyongera
Isaba zino kadima bemva wano ninkwate mtwale tawo nenjikuwa notuuka awaka n'ogulira omwana wo ice-cream n'asanyuka bamalayika nga basitulanga emikisa gyeyongera kakati omuntu lwobeera owettutumu nga taba kwetoolodde tebakufuna mu ssanyu ate webalimi baba bakwetaaza kakati mugenda ne mugamba nti President Museveni atwavuwazza abantu bebagenda ewasale musale n'abawa ssente nga temwoza ino na ssente zamwe wa musolo agenzeyo era abanoonye ssente bavaayo ate najja n'azigaba ate ne mwoza mubi alima n'amakulu okutwaliza awamu ku side ya audience enjuwadde 35%. Audience 35%. Okay. Kubanga tebo emikwano gye yagiseemu mu ekitiibwa ne bajja n'abayimbi abayimbi bakoze bulungi nnyo okujja bamwagire omukolo bagujjumbidde naye kyeseekakasa nti oba baguze tebo kubanga n'omuyimbi akwata miliyoni 3 n'agula tebo oyinza omusajja tugere kubiri serious oyinza okumunoonya naye ekikulu kya byonna ordinary wabaddeyo abantu nga 3.25 ordinary zo tebo tezisobola butajjula n'ekikulu kya byonna ezajjudde abatudde mu basasudde concert ekikulu kya byonna kasita okola concert n'otatyobooka n'otaswala kubanga alima n'amakulu atyatyobose ate concert yakoze omutindo omulungi era gumusuubiramu kubanga ye omutindo agumanyi ate mukazi amanyi okulobinga aleka basponsor yakoze atya basponsor yabafunye ate abayimbi ne bamuwa ekitiibwa ne bamubeererawo nga Bebe Cool Mesa kinamulabe mu audience muwala wa alima n'amakulu ekyo automatic yabaddewo Moses kakati obufunze concert ye ku 10 osobola ogiwa 30 oba 35 ekigambo ekituufu Abitex ekintu ekyannema bakuyita kulimba bakuyita kuwaayiriza kukonjera Abitex era amazima ge gali nzise ogera mazima merere obulamu bwange simanyi kulimba mutima gwange ate simanyi kwogera kintu nga sikyentegeeza era nyigira nnyo abantu abatali ba gentleman nze mpanya ekitiibwa endagaano y'omumwa nzimanyi waliyo abantu kubanga nze Chameleone ncelebratinga music we naye ng'omuntu sisobola mucelebratinga ncelebratinga Chameleone's music naye ng'omuntu simucelebratinga kubanga taliiko kalungi konna ekisooka Jose Chameleone talina mpisa Jose Chameleone talina buntu bulamu Jose Chameleone mulimba Jose Chameleone alina effutwa Jose Chameleone tayagaliza Jose Chameleone byayogera si byategeeza naye music we mu celebrating 100%. Jose Chameleone twasinkana ku The Villas tumaye ebiseera ebyo nga twetwalatwalamuko najja nangwa mu kifuba ne twogera nimugamba ne Jose Chameleone weetaaga okukolerayo ekintu nga bwolaba Lucky Dube n'obeera ku stage ng'oli omu abantu bakucelebrating ate weetaaga okucelebratingibwa kubanga music tetulina kyetukubanja music wejjeko empisa embi zikutambulirako naye ekikulu kya byonna music wakweyimirira era omuntu avaayo n'agamba nti Chameleone tayimbye abayitaga kebera mutwe nimugamba njagala ngenda kusaba ekisaawe n'abaguma n'akuba entudde ne munda n'akubira Kiggundu oyo mutabani wa muganda wa Hamu n'amukubira essimu nga nnya nga tazikwata nga twagala nali njakikolera Nakivubo nitumugamba nti concert yagituma Friends of Jose Chameleone nakati kina buzibu naye twali awo nimugamba naye tugamba nti Chameleone zidde n'agamba ate ekyo kye kisinga n'agamba abe nze wendi bw'omala okufuna ekifo bya ssente olitabu tugenda kwogera nze mpanye n'ekitiibwa mpenye ekitiibwa ky'omuntu ng'ayogedde nentandika nze omwaka guno nina concert ziri 3 nina concert emu gyenjiya nenteekawo kuba waliwo concert ez'ebigwa bitalaze lwewalaba Alien Skill ne Paraso mu programu yange nziteekamu kakati nenteeka ya Chameleone mu Gwomwenda ofuna bulungi nenteeka nina boxing de ku Elo Beach nina ne 31st simanyi wawe ngenda kubeera naye nga kyeneekakasa nti ku mulundi guno sijja kubeera mu nkuuka nina concert gyengenda okuteekawo bagirindirire bagenda kujulira 3 part after party kakati nenwana Nakivubo ne musaba ne bamuganira Nakivubo ne musaba Hamu ne manti Nakivubo alabika Hamu yazimba makage atuliri n'atunula abantu be ekisaawe kyabeera ngaawo nga tukyenyumirizamu ekikadde tutegeka ebivulu byaffe wetwagalidde naye ate beyakikola nga tulowooza tujja kweyagalira mu kisaawe kyaffe olayika yazimba makage n'amaduuka ge nadde ekisaawe n'akituma kakati lumumba ntambula mpita Kololo ngenda ewa Muhanji Community Store ngenda okulaba nga ndaba Kololo bamuzimbe bulungi ne bamufensinze bulungi kyembavu nekirowoozo nti tugenda kucelebratinga Jose Chameleone ate kyekifo ekikulu gye bacelebratingira abantu emikolo gy'eggwanga nenkwata essimu nemukubira nemugamba Jose Chameleone yatuuka n'okugamba tugende cricket over nemugamba ebya bulijjo nze sitira nnyo kwagala kukola bintu bya bulijjo nemugamba tugende Kololo nagamba ekibanga kyekyo kiryoke confirminga muganda wange okusaba Kololo ne bamukuwa musabidde emyezi 3
oyino kugenda mu amikamana bayino kubamanya aba security aba SFC anda security jukira wabere mikoro jegwanga era bakugamba nga 5 tumukuwadde naye ni case nga wazeewo president kalum mukolo gwenjawulo tuba tukujjawo ofuna bulungi emyezi 3 n'ekitundu mpaka libampandikidde ne bagamba Abitex oli muntu ojja kuleta ebyobufuzi kolo tetubyagalayo ne bagamba fetwayawule ebyobufuzi mu mulimo gwaffe era kyovula baffe twabiteeka kamera ffe twakola ki ffe twabijjamu ne bagamba leta ebivulu 5 byokoze nembikwata ebivulu 5 nembibawa nga ndi kirini ne bagamba abe kituufu ebivulu abijjamu ki ebyobufuzi babijjamu bivulu kakati ekisaawo tukoze ki tukikuwadde jukira nga sinza kutuula kuntebe na chameleon kumugamba ogenda kukolera sente meka terms and condition because bitya akazungu keko nga simaze kufuna ki simaze kufuna venue bimalo kujifuna venue kakati awo nabanga atambula bulungi ngali Kongo watikuba nga kati nganza abakebwanda mu kisawe Rwanda Mahoro Stadium ali South Sudan wabweru nemanya ndikatawo brand ninda kujikola ki ikintu tugenda kukikola Nairobi bajja kuva bali basi nyo ennaga jali ngendo kulanga Jose Chameleone yarimo akenjawulo abo nabo Harmonize badama bagenda kula zi drop banga bonaba mo respect kwa Chameleone cha music kitumubanja kitufu kakati barua ni bajimpa ninzi muweleza nina akagundi kana akantu ka show show manyi betuba tukole bivuru twagamba tubala ekivuru kikoze ddi tukikoze bisera ki ukikozewa ukisabe sente meka ukiranzo otya mulamwacho oguliwo buli mubere nga mutudde mu nju yammwe mu planning ebiro bina balaba planning ebisere bisinga date zikwatagana ekyo kiri automatically go tunulira Abitex fikifama yikansobola mufunira kochi nantegeka kunako lwe ebisere bisinga tukole kinwa kiriko mulamwa alien skin palaso omulamwa kulaba kwali shuwa ojukira bulungi nnyo namulabe nga akola video ngagamba mbosisola kola show kuna ko irumne fikifama nitumulaba nga yarumiridwa aguma kwera twamusiruka legend akawo Chameleone yatuka oddi akusasira omuntu yayagaliza ngabi yayagaliza ddi olaba ne wizo ne radio babera kaba amanyi n'abawala nana yagala n'okubatomera nko ekyo kulabirako ojjukira Chris Evans kula Bonita ne Jose Chameleone ojjukira ekintu ekyo nga Chris Evans upcoming ngati yasobola kujjayo n'asasira upcoming yayina ennyimba nnya ngati teyavaayo nkujjira batuwa ekifo batuwa Kololo yes kiba kitegeza deal with kakati nitutuula omanyi ekibimu kubiganya abayimbi bafe abeeka butaba na management ekifudde abayimbi Tanzania banako ku muliraano babamaanyi webali nnyo kukkiriza mu management Diamond mugagga nnyo kati sawa zino mu Africa East Africa ndo kulanga tenga akwata number 1 over 2 ali batana abasooka yali bade yetaza ki promote ba management tewali buli kintu nakola akina Wasafi webali nnyo yali kati sawa zino Jose Chameleone ebimu mu future yone ya music butakiriza management yali bada abasajja babasingana ki ni sente abera nabakwasi ba CD ndirayo CD kutuma mu Uchimenti Chameleone ba manager ba olumu aba isanga miga ina bakuba nempi kati esara kugendayo nitutuula ku tulino tuogere kusene mikaza gendo kolera ebintu binange twatula ku enakunguza wichinge enakunga kuni mabega wajira wano Sunday wedding amashula ne Chameleone kutulino tunava kutula zirina kunguza nga mukaga ku musanvu egenda kwera week egenda kwera week tula tumugamba Jose Chameleone bikimu kino kiwedde njala kusimbula natula lwa yali Saturday yali Sunday nini mugamba njagala ombulire sagala kusukka Sunday kiro kwa Monday nsumulula obulango ofuna bulungi wiki ngemu kalinga omanya baba mwetorodde tulina kibasalawo falina manager wabeereyo bweru baba bamita kinene nagamba twagala minuzi 5 nga manager yayogera yeyita manager wo bakamiro nasirise basimu ogenza atudde wali mugamba musajja sazino mukatemba tugere ebintu biri serious Jose Chameleone kyabagamba abe njagala minuzi 2 njagala minuzi 2 ekintu kipike kubana mugambe ebintu bisatu ogenda kukolera sente meka sente zogenda okunsaba gate collection eba yange ne ba sponsor tebachina kibategeeza bakuwa minuzi 10-15 ba sponsor bange sente zigenda okuva kuba kati tuli mu byabufuzi wakati speaker sobola okuvayo n'agamba kwa minuzi 5 ofuna bulungi kubanga alina abawagizi be abasajja ebyobufuzi okutali musango oli n'agamba sali musale tugeze n'agamba nze mbawadde enkaaga nimbagamba tugenda kuzigabana tutya kubanga muwagizi we n'ali mulukulu era amanyiddwa era teyeegaana ne mugamba nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga promota bategeka ekivulu akivaamu ng'omuyimbi gw'ofunye naye nga yeetalina ne mugamba twala ntwale 60 nga ndeese ekirowoozo nga ne byaligambe 50-50 sikirinaako buzibu kyava gambe abe njagala minuzi 2 kiva mugamba nja kukuwa minuzi 10 ekino mu Uganda tewakyali omuyimbi gwebaziwa ekikujjako tekitaliiyo okujjako nga mulina omulama nga guguddewo nga gw'amaanyi nga gulimu embeera ya bato naye omuyimbi
ngali omu wano mu Uganda ekikumi ekya milioni era sente zikyasinze okuba omuyimbi w'amaanyi sente zikyasinze okuteekamu abayimbi yali batto ya Bebe Cool Good Life yatandikira mu millions nkaaga nga bali tubawa nkaaga ne bano nkaaga kati sente ekyuse kati ebintu bagenda ne bazirinyisa Bebe Cool n'amalira mu millions 15 Good Life yamalira mu 10 concert enjuko nagikola na BK Afrobeat era zizimu ku show enjuko ndali mu P3 webale nedda sebo era nkulayira ezizimu ku show ezajja big ezajja promoto ezamuzamuko emabega eto kyamulira BK Afrobeat sichamulira iyo concert ya tusala millions nga 2.5 okay today wa Jose ayagala millions 2 nimugamba nja kuwa millions 10 nalimira nako kuchukuma 5 nina avayo nakam ya millions 2 kali mukunyigirize nnyo nimugamba nze kansasula abakubi kubanga abakubi bakula Jose ka million okula practice bikibasobola okujja ku millions 15 kwa 2 bakabanda baba baita abagundi abo baliwo abamukubira ku Serena UB5 yajivako naye nungi naye kyengamba bali bebasinga bali bebasinga era bidde milioni 10 ku 15 milioni 10 ku 15 bakuba bulungi nnyo yimba baba ali ku live bwe bali nnyo kava ngamba abe mazo obudde bwange maze emyezi kumpi ena ndi ku show ya Chameleon ninjiteekateeka maze billboard maze zibookinga bagenda kuziplatinga baziteekeyo obulango bonabonambu maliriza maze okugana abamaledi aba TV amabaala gonna maze ngenda kusumula nga bamanyi nanga yange nzo manyinze bemba nanga concert sifa ku sente nfa ku kyengendo okulanga kigenda kuvayo kitya yo sente bijja luvanyuma zene bisifuna sente mu nsawo naye nga kyenkutteko omuyimbi gwenkutteko akoze atya era kivula nze bule sina muyimbi gwenkwatako n'atalinya kakati Jose Chameleon Jose Chameleon angamba yagala millions 2 nimugamba millions 2 tezirimu bade ngali mana makula mandokerera microphone ngai chochoze jera bijja mabika oh god myself manje kitegeza Chameleon yagamba nti ebibiri sibirina ngamba ebibiri sibirina Chameleon nimugamba ngenda kwa millions 10 nakwa millions 10 ngene okusasula babita ba maestro abakubi nangamba ngenda kudira lwa Sunday ulamukaga Sunday bamukaga bwe yava nambole nitusinkana ku tulini kandi mugamba jara kumbulira ekirekyo bubanga sigenda kola nze nzije ubanze nyinira mu ekirekyo romukaga wanzu kirabajja no kusande ngero gamba concert jeri waye bali nnyo era lwa mukaga kakati nkyemva kyaba ngamba abe million 2 nimugati ete kijja kusoboka kyava ngamba tukitadde period nza onyankola ki n'enkita kati bemalo kukita kirizo bagana mbanyi na kuyiya kukebera mu bitabo byange kivu kikyengera okuteekawo kubanga kololo sisobola muzaayo n'okuteekawo event era kyevamba wandikira ne bagamba abekololo omulamwa ngenda kugaziya ngujje ku Chameleon ng'omuntu ngenda kugufuula gwa Uganda yonna gwa music industry yonna nengamba ngenda kucelebratinga abantu abalina kyebakoledde music industry kumala emyaka 3 okuva ku bahamani basudde bakafeero basebata bafire Rutaya bajime Katumba ba comedians abakyaliwo ba mote ya Mubalanguzi ba Moze Radio aba producer banisimu ba Pade ba radio presenter abatakakaniza music industry nayo lwa abantu abera mu program nga bibogera bikakanya art kitufu ni waba watabogera ngate bagattako ba promoting art abo bona to celebrating kalinga bijoga mantinze koro nja kucelebratinga Paul Kafero nja kucelebratinga Chameleon nja kucelebratinga Moze Radio ne Jose Chameleon mu bagenda kucelebratinga mwali mu bemizanyo nja kucelebratinga bakayimbira Drama Actors nja kucelebratinga Ebonis mu ba comedy nja kucelebratinga Amoti Mubalanguzi mu ba producer nja kucelebratinga Nisimu mu celebratinge Pademan ogenda ba celebratinga ngo obawa zingo kulotya kakati ekyo ntekateka bagenda kugiraba era n'ekitume ekyekukulu Pro Max kugenda kubera kudigida kigenda kubera koloro air strip naye zigenda kubera stage B stage gakadinga yabayimbi n'endala gina kubera yake abemizanyo anga kuliko ne ba comedy to celebrating music industry okutwaliza awamu nazo mwezi meka kakati benalabyenga kigambo kitufu date zakwataga ne yafiki kakati nawandikide koloro ne bagamba lunako olukuliko mwana akola ki na concert ate mukwano gw'abayimbi nimpozi namulabyenga ayagala okuyiga okwogera fiki abamitani fiki family sebo yanvumye abo nakuziza mwe gali yagamba kabiti kisikabala bya kati fiki mubala ko kikweri kubanga fiki amanyi bulungi nnyo kubanze nze kigambo kitufu simu twa hip hop atuli muyimbi oyimba bibyo sinyumirwa hip hop omuntu yaranyumisiza hip hop bali abayimbi babiri asooka GNL babita Local Giant yanjagaza yaranze bimbangi na kucelebrating abantu ba hip hop nja kucelebrating Local Giant ne fikani bamitani kanu kagayi wakati batya kabaka kokona ni umchala yimba
mpaya abagundi aba hip hop fefe mu hip hop mina ku celebratinga ebera hip hop wana Uganda iluga furu luga furu mina ku celebratinga fefe busi ne local giant be bantu bingi dokola ki bingi celebrating kati nawe agenda kujja mu chepe kulu mutwalo gumu ogenda ku celebratinga ani Oluwa demo celebrate abantu bonna batugenda ku celebratinga tujja kubateka ku screen gagadde tugambe nti hamwe basudde tukubeyo ko buyimba dakika nga 2-3 so waba boze kimuza ngati njeka ngoliza bitekisa katonya tunapa kibuzo ekyo benategede nti ya gatano nadembe Famaica nadembe oza muki mu lugambo nebinala binga ali serious agenda kola ki nga agenda kutegeka nempandikira kololo nembagamba kisoboka concert ya 5 kujijjawo ngene nkole nkera ku mukaga kati ninze banziremo nako lwencha nefikire kila okwisama abantu amaso kubaze tebyo yimba abantu bakwaga nibyo yimba tebinyumira kamudire wenga gwe ani bameta fiki Famaica kila nga okwisama abantu amaso kuvuma abantu sebyampiseka kitufu ndikaton nare tumanyira ate abantu abayino kumanyira mbayimbe Uganda toli mu nza nokufanga tutuseyo wahino kuntuna amaso nibanzira oyo kamiliyoni omulaba nabamvuma na sensebula legend nego tona bakuva mu ji lyawo tonto mabintu byo oli kwa bitekisa ovuma kateze toina masanyaze genza kufunako kirizo bagana date zakola ki zakwatagana era mpandikide kololo nembagamba mbasaba date ya Friday no tujije tugende ki kulo mukaga nga mukaga fiki Famaica sobolo kwegazanya naye tuddamu kuyiga okwogera fiki olidde mitu byotontome byonze tebinyumya no inaba kuwagira nyira mpangisa kankwa kibuzo naye tuddamu olagabeti abireke soloza si gwalina ekizibu Bob Wine yakugamba yakwekyusiza kane kamiri naye ugambye yakwekyusiriza obuzibu tebuva ku gwe chimbuzo wala message nzisoma kamilioni okwefuula buli okulagana naye ekintu kyokwefuula okirinda kamilioni mu Uganda wano yomu ku bayimbi abasinga ettutumu kamilioni yomu ku bayimbi abasinga okuyiwa shobo muwa ssente oba weegendereza ebintu bibiri okujja n'obutajja oba obisuubira ofuna bulungi kakati okwefuula kamilioni gwe mulimu gw'omutwe nina kuzina bali akitereezaamu nga tayiwaayiwa sho kubanga ne Balamu yali amukaaba kulo kyomenti Balamu baatabuka ewo yamusonyiwa simanyi byakira okwefuula Balamu amini Jose Kamilioni aba atuukiriza kalombolombo ka linnya lye Kamilioni abalina okukyuka mu likadde Kamilioni okwefuula olaba yeefuula ayina endagaano naye ate ekyokuba nti nali sinabakola naye endagaano beyeefuula aba alina kukola ki aba yali mutuufu alina ekirala kana aka fiki musemanyi yabadde anoonya sympathy era sympathy yafunye sympathy Kamilioni nga byayagalizana mubagaliza Kamilioni talimu nekyo bumanya yazimbye omutima yafunye ekirowoozo nti abe bateekateeka agenda kuyiwola muya abayimbi bakiina be Uganda kasobola gamba omusajja yategese na percent agambiriza agamba omusajja yanzibye naye ate ngenda kufuna nnyo kusinga wali kubanga ekikumi kinadde ngenda okumuwa kati ngenda kiteeka ate mubayimbi era line up ngenda kugirangirira egenda okuba ekyepukulu tugenda kuyimba misana mpaka kiro abayimbi bonna be mbadde muwulira abatalabika bali Young Voice abaana bayimba obuyimba bw'empolampola ba Loverboy ba Young Voice Victor Cruz abaana batalabika ba TikTok bonna bagenda kubeera kololo kiki nobati ayina bisiraani ebintu bagamba nebagambula bakawunga alinya basi adambalala mu kusooka kituufu nobati ensonga esagala tukisaagiremu nobati event yajja ng'asaaga najja era yajja asookera mu kumpisa mu gaali ne bajjo n'atuyisaamu naye buli muntu abaako ne strategy ye buli muntu abaako ne waayitira okuyitamu abantu okumutegeera yamanya nti abaliko amasanyalaze ba promota alina kuyingira Bitex ne bajjo najja n'atuyingira oyo gaali yajja nga ne half a billion okujja mu mulimu gaffe ogw'endongo naye n'atandikira ku palaso sente zonna n'azitta n'avaayo n'agenda mu wizo n'akulakulayo obuvulugala bonna bonna sente zikola kine zifa kati omusajja mupambanyi babadde mu ndongo ayo maze okumukuba emutadde wansi n'ayingira ebyobufuzi eyagenze mu bwa kansala n'awangula era nkulayirira aba NRM bwe batamuwa wiini ye agenda kubafuukira akagumba mu ngatto ali ensikani banange bayandoga bulozi nobati ekigambo ekituufu akalulu yakawangudde naye nga bwomanya ba NRM akalulu kano kabaswazizza bamubye bamubye ne bakyusa oli we yafunye 0 nga bateekawo 10 nga bateekawo 2 nga bateekawo 3 ekyo nno aba NRM olina okwetereza abantu abawangudde nga nobati event mwe bawe wiini yaabwe mulimu kuswala era akakiiko ke bataddewo okutereeza ensonga ezo mugoberere ensonga ezo mutereeze naye abantu nga basekikubo bombaleke bagende okugenda mu palamenti temwagafuula maka gammwe si bwakabaka sekikubo obadde mu palamenti emyaka 2 oyagala ki tekanirwa sande muzeeyi wakazi naye yeyagale tosobola kugamba onajja nakuwa kakadike seno gamba nedda gwe sente ozifunye mangu sizaagala njagala izooli amaze emyaka 2 nga azinoonya ekyo nno kiba kifu omuyimbi essaawa zino ffe bapromota tulanga muyimbi aliko tetulanga muyimbi aludde mu system osobola okula mu system nga waako omuyina
awo tukina akubuzibu naye bwoba tulina ngo owangalide mu kintu oba ffe tukolera makulu ffe twagala muntu aliko akola sente nagambye mujukira bulungi nnyo ya Jose Chameleone ne Chris Evans bakola shoko lunaku lumu Chris Evans ayina ennyimba nnya omugato ne bagigala ofuna bulungi kakate saawa zino ava peace esaawa zino manager asinga okuweebwa ekitiibwa n'asinga okumanya akazannyo kano bamuyita Jeff Kiwanuka ate nga talabika ofuna bulungi okulaba ku Jeff oyo mu njogera ennyangu bamuyita mafia Jeff Moze beyafa n'abagamba akalamba ako temukateeka mu poloti yange ngezako kusigama ntikyayogera kikyali kituufu naye baba alimidde ku kintu aba akikoze eki akiremeddeko kakati nze kyensaba omusajja gwe bayita Shiba Kalungi simanyi nkolagana gyalina ne Jeff Kiwa tageza n'agezaako kuteekawo beef ne Jeff baba nga akyasobola okuyimba ku stage manyifu mulaki wa manager tuva ku bayimbi ne bagwa manyi lwaki batuyita abalogo ebyo bye tubateekamu bwe tukeera ku makyanga tetukyabibateekamu kwe kugwa kwabwe omuyimbi okukwatayo n'afuuka omuyimbi agumidde nga bw'olaba Shiba oba olina okubanga wamuteekamu ssente nyingi ebiseera obudde oba wamuteekamu waaka okumuteekamu kitegeeza ssente oli bakeera ku makya n'atandika okukumanyiira bw'oba omulumba tofa kwe babigenda kuddirira ate omuyimbi tomanyiranga omuntu yenina alina ettaffaali lyakutaddeko okufuuka ow'amaanyi kubanga ayogera bwogezi kigambo kale tekirina ddagala era abalina kumala kukijjawo ye kennyini naye mbagamba essaawa zino omukazi asinga okutrendinga obulungi okutambula ne music gyali bamuyita Ava Peace ekyokuba nti azze mu kaseera katono ng'azze n'aba ng'afuuse ow'amaanyi ekyo tekimufuula mutene tekimugaana kukompiitinga n'aludde mu system emyaka 2 essaawa zino bato ebala ya nnyimba 15 Ava Peace azirina nabagambye bato njeetaaga mu January Shiba ne muteekako minus 10 ofuna bulungi Shiba minus 10 Ava Peace minus 7 tewabaawo linda kutugende mpolampola nakugambye tukola concert okusinziira ku mulamwa ffe tubeera ku mulamwa ebivulu abantu balaba mulamwa ebivulu ebyedda ebyabasibato ne kafeero byebihalinga ebivulu najja ava esembabule nga azze kutula mu sho n'akakeeka nga zikulaba sho nebino ebyatwaka number 1 olaba Shiba yali agaana kugenda mu batu na Sindi omwe Ava Peace okusiku gyoga siku yenjebula anti kyenjala okugamba omuntu osobola okugamba omuntu ngenda kuwa akakadde ne mugamba ngenda kuwa akakadde kuba ekibooko 2 nakugamba nze tebamanyiira nga tayana kyakulya nazigamba kakati omuntu asobola okugamba nti waliwo omuntu agamba nti nze kasita wabeerawo ssente gondetera kuyimba Shiba kisobola anti simanyi wa ddembe okuzigaana n'agamba nti siyimba na mwana muto sibatolinga n'oyo wa ddembe eti wabaawo olutalo tewabaawo olutalo bagamba nti nze sibatolinga n'oyo tewabaawo olutalo nga tukita tosobola kukwata statement maama waabo gye yayogera eri n'ogikwata n'ogireeta n'ogiteeka mu kino n'ogikozesa okujustifyinga bino okitegeera era oba osaze layini oba omukubye kuki oba omukubye ku nnyama kati kiba kivudde ku luyimba ne kifuuka paasono kakati bwe kiva ku luyimba ne kifuuka paasono oli naye musajja mukulu naye aba ne ego eyiye nga ye ate ye ayinza n'okuba nga si yafunye n'ekirowoozo ekikulumba ng'ate eriyo mulala amuli okumpi yamugamba naye ekyo tebasobola kikola ne tukola ki ne tusirika abalala bo ne batandika okulandinga process gw'ogenda okwekanga ng'ofiiridde mu ki ng'ofiiridde mu mix okitegeera tulwanenga nnyo obutava ku nsonga yatutandikisizza nkaayana bwe tuba nga tukaayana ku luyimba ky'oyinza okusaba y'endagaano ne risiiti tosala kugenda kutandika kuvuma muntu personal egenda ku bulamu bwe bwa buntu ogenda muvumiramu ekimunyiiza ekitamusanyusa ajje gy'oli nga ze akwata amaanyi ge gonna g'asobola okuleeta agaleete gy'okola ki agaleete gy'oli okitegeera so wano nzikiriza bonna bavudde ku layini Jeff yavudde ku layini okusharinga screenshot z'abano instead of receipt n'endagaano kwe yagulira oluyimba kuba kyabadde ekyo kimala okulaga bano nti bali biased then kati wanaate n'entambi naye n'ava ku mulamwa ogenda n'akola video n'amuwa deshi kino tukigambye abantu naye tebakiwulira bw'obanga onyiize nnyo teweetunuzanga mu kamera era bw'obanga osanyuse nnyo teweetunuzanga mu kamera ekintu ekyo abantu kyabalema okutegeera bw'oba osanyuse nnyo osobola okwogeza excitement n'oyogera ebinaayitira bw'oba onyiize nnyo ojja kwogeza obusungu oyogera ebinaakola ki ebinaayitira okitegeera ne kati awo abantu ebiseera ebisinga tebaagala kuwuliriza akaako kapaati bakola ki bakabuuka naye nga kyonna kye kiri nze nja kusaba abantu abo batuule bakkiriziganye baleme kwesiba industry yaffe ebintu ebyo bityo bibaamu tusobola okukubagana oluusi ku bintu ebimu ne tubaako bye tukkiriziganyako kitegeera bakwatagane baleme kwesiba babeeko we batuula bogerezeganye kakasa Jeff akyasobola okwogerezeganya n'entambi naye baba tebegenzeeko direct abali wakati abo ba mediators babe nga basobola okubaako conversation gye bafuna ekintu kisiringibwe
okitegeera nze sobola kuwagira Jeff kusiba ntambi nga bwe sitasobola kuwagira ntambi kutyoboola Jeff kati bwe kibanga kyabaddewo nti ono yatyobodde eri oli n'amuwaabira tusobola okyamonayizinga ne kitagenda wala era nga nnina okukkiriza nti bajja funa ababatuuza oba aboogerezeganya nabo bakati kireme kugenda nnyo wala according kugwe olaba nga waliwo beef oba just deshi buli sitanti mu ndongo eno ezisinga 90% kiba kintu ekyali ekituufu nekifuulibwa sitanti kiba kintu nga kibadde kituufu nti omusajja bamukwatidde muloogi ne muka musajja ate ne bakizimbirako sitanti sendala kiyinza n'ofulumirako oluyimba n'olowooza baali baleeta luyimba kati kitegeeza kino ekintu kirimu obutuufu obukirimu oluyimba luli mu kampu 2 ekyo kituufu ebisigadde ebisobola okuzimbibwako after bisobola okuba ebirala eri ayinza okuba nga yalugula ng'amaze okutegeera nti luli mu kampu endala ng'aluguze kululeeta yalukozesa ekikye kakati timing bw'eba mbi ne kitatuula asobola okuyiiya alternative endala wayinza okikola ki wayinza okukikozesa okitegeera abantu bonna boogera abaali baluwuliddeko nti kituufu ennyimba ze zimu abawandiisi ne baproducer bonna bakkiriza nti ennyimba ze zimu okitegeera tutandika oluyimba lwe lumu then ne tukyescalatinga paka bwe tutuuka nga Jeff Kiwa abawaabidde entambi omusango ku poliisi nti mubaamu ebituufu n'ebikyamu naye ebiseera ebisinga stanti zizimbibwa ku kituufu wabawo ekituufu ekiriwo nti bano ekituufu basobaganye tebakyasobola kukwatagana nti tuyinza kikozesa tutya tuba tutegeke ebivulu oli bwategeka wali n'onaategeke wano oli bw'ate oluyimba n'onaate okitegeera nalimbawo example wano eya Vibes Cartel ne Mavado bayina bifu yabo mu kutandika nga ntuufu ng'abaana ku street bekuba amasasi ku lw'abantu babiri okitegeera bannabyabufuzi ab'oku ntiko mu Jamaica ne babakwata si kubasiba ne babatwala ne babatuuza mu lumbu bantu babiri ne babalekamu bokka berowoozeeko ng'abantu abakulu ku bulamu bw'abantu bwe baali battisa kati bwe batuula eyo ne bafunamu okulowooza nga basajja bakulu ekyasooka basooka ne basiima ekyokubanga endongo yabajja mu ghetto ne batuuza n'abakulembeze ab'oku ntiko ne bama ne bagana omanyi ekiriwa leeta olupapula ne peni ekintu kino tukizimbe tube nga tusigazaawo biifu yaffe naye ng'ate esobola okubeera profitable than okubeera murder weapon ne bavaayo nga bafunye okukkiriziganya kati bo ne bayiye engeri bakkakkanya abawagizi ne batuuka ekiseera nga Mavado afulumya oluyimba ng'akoona Vibes n'amukubira ne Kasimu nti gwe nakkubye oluyimba aluwulidde nti nedda luwulira onziremu oli n'aluwulira n'amuddamu naye nga ku luno kirimu controlled nga tebakyagala kulumya bulamu bw'abantu okitegeera so kitegeeza biifu we yatandikira waali watuufu naye batuuka ne escalating nga neefuuka violence oli atuukira ddala ewala ne bakimanya kuba state ye ekola bibiri deshi state ejja kuwa chance ekuyite kugaye deshi kyoli mukola kiri mu kuwabya abavubuka mu ngeri bweti ne bweti kakati tubadde tuteesa okikkakkanye mu bulungi obaddeyo ogende mu maaso n'okikola singa oddayo n'ogenda mu maaso ng'okikola nga obadde ogenda okikola elimination ziba za mirundi ebiri either okuteeka bukomera obulamu bwo bwonna oba okukuba essasa accidental gwe n'oyitiraawo naye nga basooka kukugamba ekyo kyonna gavumenti zikiyina bakuyita ne bagamba nti kyoli mu kukola kiteeka obulamu bw'abantu ABCD mu katyabaga kiteeka pulogulamu ABCD mu katyabaga ne kye tubadde tusaba yiye engeri gy'okikkakkanya tovaawo tokivaako kuba kyekikolera naye kicontrolling mu ngeri eta sala wano na wano na wano gwe n'ogenda ne weesootinga n'ofuna bw'okikola bwe kikulema ne bakuwa Vibes Cartel tebaamuteekayoko bwe yakomyewo tali mu layini okitegeera ebitu ebityo so bibangamu naye kati na bano waliwo ekituufu ekiriwo kati kwe kuzimbiddwa ebirala of course buli mukisa ogujja ano taking advantage yagwo kati tetugenda kuddamu kumanya kituufu na kikyamu ku kituufu wali twavaawo dda